Erinnya nze Haji Kawenja nkola programu ya bakungubagidde mpulira ku CBSFM era njaga nti kitalo nnyo ekya muganda wange Kato Lubwama. Kato Lubwama twasooka kusinkana ku university by the way ba yali avaayo ng'ate nze nnyingira then naye nga ne mu katembeera twalingamu ffenna netugenda nga twongera okukwatagana kati ate bwe twajja ku CBS ate awo mbundi yaffe nafuukira ddala muganda wange kubanga ye yampa confidence ey'amaanyi nga nakajja ku CBS netutambuza ntubeera mu mizannyo. Abadde muntu ayagaliza, omuntu ali creative, omuntu alinamu some business sense kubanga yatulanga naga nti bannaye mumanyi tulina ekitone wano ffenna wano tusobola okuzannya omuzannyo nga guzannyibwa ba CBS presenters ne tukola ssente. Nga nti ama yes kisoboka. Era yatukuliranga bwe twazannyanga emizannyo mu theatre. So kibadde kitambulira ddala bulungi nga tuli naye ku show eya Kaliisoliiso abadde muntu omuyiiya ow'amaanyi. Kato kyonna yina situation gy'omuwadde ng'atambula nayo. Kato ne omugamba nti tetulina kasemba nga nti sha ate akasemba kabula kati atwogere bwe tuti ne bwe tuti twogere ku kino oddemu bwoti nze nziremu bwe nti tugende. So such a person abadde muntu ali very very creative, abadde ayagala theatre, arts abadde azaagala nnyo, abadde akola ebintu ebiraga nti yes theatre backbone ye ey'amaanyi. Kato Lubwama nja kumusubwako ebintu bingi. First of all as a friend, omuntu akugumya. Ffenna tuyita mu nsi muno n'ebizibu naye Kato agenda n'akugamba nti gwe ekizibu ky'olina ate tekyenkanankana na kyange naye wendi mulaba wendi ate olwogwe. Kati ekyo nze bwe mbadde nina ebizibu nga mubuulirako Kato kiri bwe kiti nga naye akugamba kimu nti ensi bwetyo ate nga ye agenda okubuulira ku bizibu ebibye ng'ate olaba gwe tolina na kizibu yadde n'oyongera okuguma. So ekyo ojja kukimusubwako. Ye muntu abadde ampa amaanyi okukola bye tukola. Yaŋŋamba Kawenja njagala owandiike omuzannyo gw'oku TV. Nemugamba mbeera busy. Naŋŋamba naye ssebo njagala ekyo okikole kuba tonnakinkolera era inshallah njagala nkikole olwa muganda wange Kato Lubwama. So bibadde bingi nnyo byabadde atuwaamu essuubi, ayimba, ayiiya jingles, akubuulira kiki ekinaatambula, akubuulira kiki ekinaakola ssente mu katemba. Abaga tukole bwe tuti ne bwe tuti ekintu kitambula. So tujja kumusubira CBS abatulaba ku mitimbagano mwasuzeeyo mutya, musibyeyo mutya kusinziira gy'oli obudde obukututte. Mwebale kubaayo kitalo nnyo. Leero mu Uganda tukeeredde mu mawulire g'okufa kwa eyali omubaka wa Parliament era eyali mukozi munnaffe ku CBS wano omulongo Paul Kato Lubwama. Mawulire ago batusannyalaza emitima naye kibi nnyo okusasira ab'enganda ze abaakolako naye wano ku CBS. Nze ng'omuntu onalebo Kato Lubwama saakolako naye ndi wa mukisa nti bwe natandika okukola wano yanoonyaako era wagendedde okufa nga tumanyiganye nga amanyi. Nze already nali mumanyi before naye wali olunaku lwe yajjako wano ku CBS yanajja munda mu studios nga ndi mu kukola nga bwemumanyi ebigambo byerusi abeera abamusaaze ennyo nti ne waba agambye ekintu naye abadde akozesa nnyo ekigambo gwoli musirusiru twala eri obusiru no nga akyogera kibadde kyafuuka part of ebigambo byayogera naye ng'okimanya ng'amala okubyogera ebyo ate n'abaako ekigambo eky'amaanyi kyakugamba ekirungi. Ekimu ku bigambo bye yaŋŋambakoko yajja mu studios baamundeetera najja munda nali on air nga nkola nanneebaza naŋŋamba yaliko olunaku lumu lwe yali nga ali mu kumpuliriza ng'ali mu mmotoka baali bamutwala sayidi z'emunyonyo bwe yakiŋŋamba naŋŋamba nawulira nga nkuba oli bakiraba ebiiso lwe yayimba ne Immaculate Nabiryo nanneebaza naŋŋamba kati gwe nono musirusiru munnosonga beene mumwebale nti ennyimba muva ku zino ez'omulembe oguliko olukka ne mukuba ne ku nnyimba enkadde z'Abannayuganda. Thank you so much for that.
lwakuba muli basiru nnyo so naye ng'okiraba nti abyogera nga bw'abadde ayogera nti si ye muntu gwoddaawo mbumunyiigire mbuyambise mbu ndi musiru nno abadde akikozesa nnyo naye nga abadde musajja wa kigambo kye abadde ebintu abikola bulungi mu ngeri ez'enjawulo so bambi Kato Lubwama Mukama amusaasire ebyamusobako yaŋŋamba yalina n'omuzannyo gwe yaŋŋambako era lwe yajja wano yaŋŋamba njagala kukubira ku ssimu nina omuzannyo waliwo omuzannyo gwe njagala tutambuze njagala muggwe ne Suuna manye ne bamawula n'abo ne bareini ne bamooti nenjagala mbeke ekintu kirala abantu babalabeko nga muzannya n'emizannyo so unfortunately nti Mukama agenza omujjulula bambi ebimu nga tannaba kubimaliriza nga bwe yabyagala naye Mukama amusaasire ebyamusobako bambi. Amanyi galenze Nsejjere Sempejja ndi muweereza ku radio ya CBS. Kibi nnyo lw'amawulire aga mukadde waffe muganda waffe mukwano gwaffe aga Pawulo Kato Lubwama Mungu amujjuludde tusaba mu ngeri yamusobako amusaasire. Kyenza okuba nga njogera nze ku Kato nze Kato nsooka omumanya nga sinajja ku CBS ebiseera binali nkola ku radio nga bagiyita PAL ng'ate baneiba baffe ku Royal Theatre ye era nga ajja nnyo ku PAL olw'okuba nti eyali mukwano gw'ebiseera bwali batandisa theatre agigwaivu yali abeerawo twakola bwe tumutandika okumanya Kato ngamba okwogera naye nengira nimumanya emabega yonna nga mulaba okuviira ddala emizannyo gitwalabanga nga tukyali bavubuka bato nga alina wali kukupa complex alinawo theatre nenja nga mumanya naye Kato Mungu nansaasira nenja nenkolako naye ku CBS nti nga Kato takukisa ekirungi nga akigamba n'ekibi kyoli akikola ki akigamba nga nakala Kato yaŋŋamba nti sports omukola bulungi ekisinza okunawunsa nti emizannyo gyonna egisinga ogikola nawe namwe ekirimi embuza ekirimi kiri luddawo nga sikiwulirangako nti nina kibi naye ngenda okuddamu okulaba Mukama bange nga ebbanga litambudde Mukama bange noŋŋamba nti wenamu ekirimi naye tofa kuganyoyo kola mpola bwe nti nemanji yali yandabye dda ndowooza ye nga bamanyi okusipotinga abantu kati nga nina kusala ku besi yange njani nkolerako Kato yaliko boss wange ku Believe TV eyakyuka nebeera B24 era nga ntutekola sports era netukola mpaka bwe namugamba naye ogitutte emutundu transport namukola tujja kuyiiya tujja kutuuka nga gwe tofaayo tujja kukola mpola bwe nti mwetangadde ne Kato kozeeko naye tubadde twogera ng'abantu abadde awabula nga takisa ekyamu kiba kikyamu ekituufu kiba kituufu ng'akubuulira gweoba onyiiga yoyo Kato yinza okuba nga ate mwogerako ekirala nti nga tuli bavubuka bato nali mwana muto ndowooza nasooka okumulaba mu kisaawe ng'awagira KCCFC Kampala State Council ebiseera ebyo omwazi nnyo wa KCC nga musajja wa DP nnyo nayagala nnyo DP nnyo nga DP yali eweza emyaka 50 ku Nakivu Blue namulaba nga negwengo ebyobufuzi mu byobufuzi yesaidi yange ebyobufuzi naye nti twali mu DP ffenna nayingira ebyobufuzi abadde mpi wange kikubeera mpi nga nkola naye wano ngambadde njogera naye waliwo omuntu mukwante badde okola naye nga tosobola kwogera naye tosobola kumu accessing naye nabadde nasobolanga okwogera naye ne bwabadde nga gakyali wano nga bwabadde atera okujja wano eno tusigala tukuba olwali tusigala twogera mbawulira ye kitambula bwe kityo yinza okwogera ku Kato naye nga nsaba Mungu amusaasire ebyamusobako nsaba Mungu amukingiriza ebibi byonna amwagaliza Mungu amu kyonna jana ekimukwiza nsobola okuba nga tenjogera ku Kato Lubwama. Nasanga Abbe ne Kato Lubwama nga already bajja dda 5 years back nga bakola kaliisoliiso era nga obulango obwa kamasho obuli dramatic Kato ne Abbe Mukiibi nga bebuwandiika era be babukola era oyinza ogamba nti Kato ne Abbe Mukiibi be bakyusa
programming ya radio nga bwe yali emanyiddwa originally okuva ku Radio Uganda okutuuka kati ku the present day eya edutainment oba infotainment kind of programming bwe batandika kalisoliiso wano emyaka egyo nali sinaba kujja wano naye bwe najja wano nisanga nga ate ndi omu ku ba producers baabwe wadde najja late bwe natuuka ate ne bannonda okubeera producer wa kalisoliiso kalisoliiso ndowooza namuproducingira okumala emyaka 5 nga nkola nabo naye kyamazima Kato Lubwama oyinza okwewuunya ekitone Katonda kye yamuwa nti ye ekintu kasita omugamba nti kino ate afuna kyakizimbirako oba n'abeera ne idea nanyinza okugamba nti ebirango byonna ebirango okusinga mu kiseera ekyo ebyakolebwanga wano ku CBS nga either banoonya Kato Lubwama oba Abe Mukiibi then later Patrico ngaze ate Kato Lubwama yali asobola okusportinga abantu yaleeta wano abantu nga bansirikidde abaali wano abaali mu group ye ya Diamonds Production beyajjanga nabo n'akola nabo obulango abamu baali bafunye n'emirimu wano awo yava ne batandika n'okukola program yali program y'amaka gyebakolanga ne Amida omukyala gwe bayita Amida Namatovu ndowooza muwulira nnyo mu nsonga z'amaka buli lwa bbalaza era nga programu eyo yogera nnyo ku nsonga z'amaka programu eyo yali muliro kwegamba newambawo nasaawa nnya bwe zaatuukanga ku lwebbalaza nga bagikola Damascus Sali Kato Lubwama ndowooza ne Amida bwe baakolanga bwe batyo nzijjukira 1998 nga bagenda okuggulawo Nambole Stadium Nakedube ngaze Kato Lubwama ne Abe Mukiibi baakola obulango ne busomboola abantu okuva ebule n'ebweya Kato Lubwama ne Abe Mukiibi ne Sematimba baaperforminga Nambole naye nga they were the stars of the moment era barevolutionizing radio nti radio abantu batandika okurecruitinga ba artists mu radio for entertainment purposes era emirundi egyo bwogenda n'otunuulira abantu abaali mu broadcasting ebiseera ebyo if they were not DJs at the inception of radio FM station in Uganda ba Rastarobu one yakafa eyali ku Capital Ndawula ogera n'otunuulira generation eyo either bonna baali ba entertainers kati nwajja generation y'aba artists aba dramatists Kato Lubwama be ba introducing naffe twafollowinga in their footsteps okujja mu radio nga tugoberera bo as actors and artists ne ba revolutionizing radio nga radio ino jiwuliriza okuva ku macha obulango buteeka okubanga buli entertainment not only informative kati nga radio jiwulira from the morning to the evening n'ebirango ebya Salongo John bye yasomanga mu biseera ebyo nalwo biri dramatic just because of what these guys are doing. Yali mukwano gwange nnyo I should say sinyiza okugamba Kato Lubwama abantu baali tebamutegeera naye olumu Kato Lubwama yajja mu studio awo n'antunuulira n'akwata mu nsawo n'ajja emiliyoni ya sente n'agimpa n'agamba nti bagamba nti Katonda mubi kati genda oyogere nti ndi mubi Kato Lubwama abantu baali tebamutegeera that was his nature kati ng'olina okutegeera kyera kyovula nti Kato Lubwama ne bwabanga yali ayogera ne baboosi be ku CBS nga yenjogera yeye nga ali straight forward tali mu bintu bya kulaga nti ye gayiro oba yakola ki but that was him kati Kato Lubwama nzijukira mu 13 nga bagaddewo CBS afuna sente ankubira yali azimba Royal Theatre kanti wayifunye sente eza seminti naye atolabika gwe ne family yo bali bubi soko otwale sente ezo otwalira abaana basooke bafune kwegamba yalina omutima ogukola ki ogwagaliza he acted in my place banadda twegande nga maali egenya era nzijukira towards his election twazanya maali egenya nga anoonya obululu ayagala yesimbyewo kakati olumu yansesanga ng'agamba nti wano mu Uganda nze nsinga okuwandiika emizannyo gya radio ne bwe nabangawo ng'agamba nti naye Oscar ono yasinga nze muddirira kwegamba he was that kind of guy who is receptive ate ayagala art kyensinga okumwagalako that he was a man for art ng'amukirizamu emabega eyo abantu banyomanga nnyo
feba actors and actresses n'omuntu abanga tusomye Makerere eyo ku university omuntu oba osoma art nga ne ba students abamu tebaagala kwogera nti bali ku university basoma drama oba basoma music oba basoma ki kubanga banyomanga nnyo abantu abasoma ebintu ebyo naye nga Kato amanyi nti that is a profession eyina okumutuusa buli wamu walina okutuuka era ekyamazima tuyinza okugamba nti emutuusiza